Kansubire nti nno mwasibye bulungi abalungi abaagalwa gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakoze amazaalibwa olunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze mirembe, agiramuze ekisa, agumye emitima abako ab'enganda ssakaati n'ab'emikwano. Amannya Omumbejja Aisha Nasolo ge gange butereevu mba ntuuse ate n'ebyo bigenda mu maaso n'okubeera nga ate bitrendinga mu ggwanga lyattu Uganda. Kye nkusaba kiri kimu, subscribing ate kakakadde, tojja kubeera ng'ate mukwano gwange wejjusa. Yes, naye ng'ate amawulire agakyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate go gakyatambulira ddala. Simanyi wa gye binaggwera naye nga go okuva we gagwawo gakyatambulira ddala. Ge g'omukulu ono Kakooza, omugole okuva UK, bw'atyo munnange yakola embaga n'agiteekamu akawumbi kalamba era bw'atyo n'afiira ku Honeymoon. Bingi nnyo bizze byogerwa, bangi bazze bagamba ono ye yatta, ono ye yatta, naye nga munnaye oba oliawo tebatuleetera bujulizi gamba nti yes ono ye yatta n'obukakafu buubuno, oba nti ono ye yakola kino n'obukakafu buubuno. Kati nno munnaye twadde tukyali awo boom ne wabaawo omusajja mukulu nga naye wengenda okubeera ng'ate mukulekerako ogende maaso n'okubeera ng'ate owuliriza obujulizi bwaleese. Mukwano gwange sibikakasa oba ddala byayogera bituufu, wabula ngenda kubanga naye mukuteerako owulirize ate ye byakuleetedde. Ye mukwogera kwe agamba imbu omukyala mbu munnange ye yatta bbaawe, okusinziira ye nga ye ku bujulizi bwagamba bwakoze eki bwakuŋŋaanyiza. Bwe sigenda kubeera ng'ate nkubulira okuggyako okubeera nga mukulekerako naawe ogende maaso n'okubeera ng'ate omuwuliriza, then n'oluvannyuma otuterewo wansi awo ki ky'olowooza ku bujulizi bwaleese gwe ddala w'obutangaazizzaamu oba w'obuyisizaamu amaaso, olabira ddala nga mazima gayogera oba atuddeawo wansi n'ajingirira bintu bye. Nze sirina sayiri mukwano gwange, ekituufu kiri nti simanyi oba byatubulira bituufu oba bikyamu, wabula oyinza okuba nga oba oliawo ku bafollowers bange wano mulimu oba oliawo oyo nga naye munnaye yatuddeawo n'anoonyereza era nga naye mu kunoonyereza kwe bino oba oliawo bye bimu ku bye yazudde. Kikyoyogerako mukwano gwange ku bintu nga bino, ngenda kuba mbikulekerako essaawa eno yennyini. Kyenkusaba kiri kimu, subscribing ate kakakadde like nga video eno oba ojagadde, naye nga ate ekisinga obukulu toseetuka kubanga ate ngenda kuba nkomawo essaawa eno n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Goodbye for now. Mugole gwe mwalaba omukyalo ono gwe yatta. Omukyalo ono maze okufuna evidence n'amawulire n'ensita gye yattamu Lawrence Kakooza. Era omukyalo ono kiri kitya. Awe ngendo tandikira video nako lwalero. Kyenkusaba kimu kyokka ky'oyinza okunnyamba, kyenkusaba ky'oba nnyamba, omukyalo ono afaanana bw'ati. Munoonyerezaako nefuna information. Kakooza Lawrence baamutta batya, baamuttira wa, era Kakooza Lawrence lwaki baamutta. Nyabo ofaanana bw'otyo. Ekyo ekifaananyi ekisooka, kino kifaananyi kyo ye mukyala oyo gwe bayita Justin, mukyala munyamulenge eyatta Lawrence Kakooza byengendo bagamba. Mukyala Justin video etandise etya, era njagala otule ku video kubanga tegenda kubeera ya kusaaga. Mwenna bannayuganda nzize mbagamba nti waliwo ebintu ebigenda mu maaso era mulina okwegendereza. Lawrence Kakooza temwali musse. Lawrence Kakooza mukyala gwe n'abafamile mu bantagingire babeere ku video eno kubanga bino bitiisa. Omukyala ono bwe yamala okutta bbaawe n'ekyogera byonna ebyaliwo n'afuluma eggwanga, era yayanguwa teyamala na kulinda mulambo gwa bbaawe ennaku nnya ze batulagira nga wano mu Buganda nti linda ziggweko olyoke ove mu lumbe. Yasazisaawo tiketi, byonna byali bikoleddwa, n'adduka n'agenda ebweru w'eggwanga. Ekyawunyisa, omukyalo ono abeera mu kibuga kye bayita United Kingdom era gy'awangaalira. Ne Kakooza yamukolera program n'amusinkana n'amujja mu mbeera enzibu. Omukyalo ono Justin abeera London mu kitundu kye bayita Enfield. Era olunaku olw'omukaaga olw'eggulo omukyalo ono baakoze akabaga akeebaza okufa kwa Kakooza.
omukyalo ono okumanya muzibu nnyo era ngenda balaga yono wano yakoze akabaga e London n'emikwano gye okwebaza Katonda olw'okufa kwa Kakooza okumanya ebintu bino bisetinge n'ababirimu wane Uganda mwenna ngenda boogera Justin watta Kakooza era wano we mubadde mubeera e London Enfield byonna byaliwo ebiti tunulira omukyalo ono olumala ntandike we wano yabadde wano nga bamuyozaayoza kambalage ng'ali mu bbaala azina kabaga ke baakoze nga bamwebaza okutta Kakooza wano mutunuulire njaba mutunuulire yoyo ayambadde ebyeru njaba mulabe bulungi mukwano gwange kubanga wendaga usi wangu tunula yoyo asika amagulu atadde mu bbanga omulaba njagala otunule bulungi yoyo asika amagulu agatadde mu bbanga ali mu kuzina olw'okufa kwa Kakooza yoyo omukyalo oyo mulaba yoyo kamusike bulungi mu mulabe Justin yadduse emisinde Kakooza teyamuliize na kuvunda n'agenda ne banne mu UK yono nga bamwaniriza kulikayo omulimu guwedde mission done yoyo Justin omukyalo omunyamulenge omukyala omusi yoyo Justin eyatta Kakooza olwamaze okuziika n'alaba ng'embeera etandise okusattuka n'alinnyirawo bukubirire n'addayo mu UK omulaba nga bamwaniriza Justin yuyo omulaba musanyufu tamanyi nti musajja wattu yuno Justin ne banne nga bazina obalabye omulabye ali mu kujaganya olw'okufa kwa Kakooza muganda wange emboozi eno ekkwatako tunuulira ensi njakulaga mukwano gwange omanyi tubalaga ebintu bino si byangu njabalaga omukyalo ono awo kambalage akalala wano nkabalaze nga ali mu kuzina bend over amagulu awanise mu bbanga agamba akasajja nakamaze wow mukyala Kakooza ono nzija ku vidiyo entuufu kubanga muliko nnyo njabalaga wano ekirala mukyala Kakooza mwanyumiddwa n'ebyokulya mwalidde nga mwebaza Katonda olw'okufa kwa Kakooza akacere ne mulya yuyo bamuwa agamba mission ewedde oba afa n'afa ebisigadde tulimanya ganange Kakooza na yuyo omuwulira ayogera kabina kankoonako wulira laba ennaku laba amaziga sajja Kakooza eyali omusanyufu wano wabadde awo mu Tottenham wali ekifo we bajamukiridde omulaba omukyala yagambye kiwedde kwa misioni ebaddemu abantu bangi bano bonna boolaba wano omulaba ali mu bend over omulaba agamba kyawedde ne Uganda ne batankwata bawo tannavunda omutwe tegunnakutukako bawo Lawrence Kakooza musajja wattu eyakamala okukola embaga n'akulaga okwagala okutagambika ng'omusajja musanyufu n'aleeta buli muyimbi wano e Uganda wallahi ya Mungu muna Uganda olwo omukyalo omunyamulenga afuna atya amazina agazina bend over amaanyi agajjawa tunuulira omukazi
na awali bagamba noonya 4% ku by'obugagga ebisigaddewo. N'okumanya omukyalo ono mukalu banne be yayise nga bwe bali mu kabondo kaabwe obalaba. Obalabye batudde bagamba mission yawedde tunywe wakase ku by'obugagga naffe tutemereko. Yoyo Munyamulenge. Muganda wange bikaabya ne mujja kubiwulya kubanga wendaga drone nzina obalabye. Baba omukyala atuuka kulikayo webale kutta musajja oyo. Metroni n'amufuna wali yoyo mukyala ali mu kweyagala omulabye basanyufu. Musajja watu ali mu ttaka eyakola ssente ze n'akola buli kimu. Muganda wange abakazi Abanyamulenge mubegendereza. Omulengera azze ku mukolo agamba embaga nange ngimaze teyagenze laba omwana gwe ova ku nsi. Muganda wange mukyala musanyufu wegetululira ekifaananyi kino. Yo mukyala Lawrence Kakooza eyasse Lawrence Kakooza amuyita Justin. Yo Justin omulabye akulaga nti ye byonna mujja byogera mission yonna nagimaliriza. Tunulira n'omunyigo gwalimu ne baleeta n'abasajja ne babanyiga. Yuuyo alagira abagamba kyawedde dda. Yuuyo abalaga kyawedde dda. Omwana oyo alina okwebaza byayogera. Naye nga jjukira bbaawe Lawrence Kakooza yateekawo ssente zonna n'amugya gye yali. Abanyamulenge ne bamuwamba. Katolo Omunyamulenge wa SFC ali awo ye bbaawe obalabye. Banyamulenge be bali ku mukolo. Musaaga n'okusaaga gwe. Osaaga n'okusaaga. Balabe baabo naye emabega nga akimulumiriza. Omulengera ali emabega. Yuyo musanyufu. Yatta Lawrence Kakooza olwamaze ne bakolerawo embaga. Ali UK babadde eggulo bamugamba kulika ogudde mu bugagga oli biliyoni ya kati. Muganda wange bikaabya. Muto wange binakwoza. Lawrence Kakooza teyalifudde bw'atyo kubanga nze nnwanirira batasobola kweyogerera. Takyasobola kwegera Lawrence Kakooza. Abanyamulenge bakola ki? Bamutta. Njagala mukwano gwange, njagala baba family mutule ku video kubanga ebimu temugenda bifuna nze agenda bibawa aba family ya Kakooza. Era mbabuulire ekintu kyali kitya kubanga nammwe abamu omukyala yalese akoze oda nga balina banyiga. Mukyala Kakooza yalese oda ababuuza ani yatta Lawrence Kakooza balina banyiga bunambiro. Vidiyo etandikiddewa njagala owulirize bulungi. Lawrence Kakooza omwami ono bamusiba Omunyamulenge kubanga Kakooza si yali mukola ssente yali mugezi naye ebintu ebirala nga bamutegeerera butegeerezi. Omukyalo ono abaana be yaleeta n'ayimiriza ku lumbe si ba Kakooza. Kakooza amuyinamu omwana omu naye nga yeetaaga okutwala okukebeza. Justin abaana abalenzi abaayogera leka kulimba famire. Aba famire muddeyo mwetegereze. Abaana abo omukyala yabazaala walala era babeera wano Uganda. Kyakubiri yalagidde babakolere ku bipapula abasobole okuva mu ggwanga. Lawrence Kakooza omwana abadde akuyinamu omu naye nga naye aliko question mark. Mu UK olina omusajja Omunyamulenge gwe wafuna era state agent ng'ali mu lukwe olutaba Uganda naddala ab'enkyukakyuka. Njabategeeza omukyalo ono mission y'ennene. Oluvannyuma lw'okutta Kakooza abakulu bano baanoonyereza. Drone zange ze nateeka mu bitundu ebyenjawulo zintegeezezza ebintu bino wammanga bye njagala muwulire. Lawrence Kakooza bamutta mu bulumi obw'ekitalo.
muganda wange wekolera ssente n'oleeta olumbe olunakutta mu makaago. Okumanya abantu bano tebagenda kusonyiyibwa, wulira engeri gye battamu Kakooza. Baganda bange obuluma ennaku ennuma. Mukyala gwe Justin temwalise Kakooza ku bulumi buno bwe ngenda okugamba bannayuganda. Bamutta batya. Omukyala ono Kakooza ng'akyali e UK yamufoosinga okukola ebintu bingi. Era n'amugamba, baby tugenda e Uganda ne tomanyi kisobola kubeerawo. Nga bw'omanyi musajja wattu n'aseka. Namugamba, baby we shall come back. Namugamba, baby abantu abali e Uganda abaddukanya ebintu byo lwaki tobakyusa? Waliwo omusajja ali best man ng'akwatagana nnyo n'omukyalo ono era ne bamuteeka naye mu lukwe olwatta Lawrence Kakooza. Kakooza ne bamupangira abayaaye mu bino eby'embaga nga bakwatagana nabo. Simaane Muuni nzaagikwatako, biki nzaabikolako, ssente ne bazibawa. Musajja wattu ku lunaku olukya ku Honeymoon embaga yaabwe yali ya lunaku lwa 6. Ku lw'okusooka ne bagenda ku Honeymoon. Omukyala n'amugamba, waliwo kampani wano e Uganda ekola ku by'okuvuga abagole mu Honeymoon. Emmotoka nejja yali ya drone. Emmotoka bwejja Kakooza n'abagamba naligenzeyo n'emikwano gyange. Namugamba, baby nedda privacy. Baby nedda privacy. Mukyala wattu nga mission agimanyi, Kakooza yakwatamu bintu bye. Omukyala n'amugamba, tuula abo bagenda tuvuga tugende. Atuuka mu mmotoka mulimu abasajja 3. Abasajja 3 mbu be bakola ku mbeera yonna. Kakooza Lawrence ne Honeymoon teyaliyo. Kakooza Lawrence abasajja bamutugira mu mmotoka. Batuuka mu kifo ekimu e Nakasongola ne batuuka Kakooza Lawrence mu bulumi obw'ekitalo. Bamwogeza ebyama eby'obugagga by'ayina. Omukyala n'amugamba, nze ssebo ntunulira mu maaso, tewafumbirwa mukazi, ndi musajja munno. By'obadde onkola teekaseera ogende. Muganda wange Lawrence Kakooza lwaki mulemeddeko? Ne mugamba nti katongole, kubanga abantu bano bannayuganda bambi babatta mu mbeera etategeerekeka. Kakooza Lawrence omukyalo ono sooka otunule gwe munnayuganda, kankulage. Omulaba, bbaawe tannavunda, oli mu kweyozaayoza okola mbaga. Bbaawe envunyu tezinnamulya bulungi, akyalina ennyama freshi. Gwe n'osalisawo tiketi n'ogenda ebweru w'eggwanga n'oyita banno n'obagamba, mikwano gyange nze nkoze eki, emission yawedde. Baabo bazina beeyagala, baabo bazina bagamba kyawedde bakafa ne kakola ki ne kafa. Omusajja yali ow'ettutumu ne bamuziika ng'ekiyenje n'omulambo gwa Kakooza mukyala gwe Justin Esteri kusonyiwa. N'ogamba bafamire tewali kutunula ku mulambo. Muganda wange bagenda kutta abakyala abanyamulenge bayite the Nyampians. Their mission eri bwetyo. Mutunulire mukwano gwange. Yekaza bbaawe ali eri mu ntaana yakulaga azina gamba mundeke namumaze. Mundeke nakoze eki namumaze. Okumanya bino bitiisa. Okumanya bino emboozi nnene. Omukyalo ono mulaba yazze musanyufu ng'atuuka ku mukolo. Mulabe laba amannyo bw'agatadde kungulu. Wallahi Justin nkulayira musajja yuuyo amannya atadde kungulu atuuka ekikoosi kinene. Bano bonna boolaba ku mukolo basasinizi ba NRM abali mu UK. Era ne Muhammad Nsereko tiimu eno yagisinkanya. Tuluze nti byakusaaga. Omulaba wano mu UK
yuuyo atuuka bamugamba oyo twamumaze webale bebi katukupangira omulala mutunuli amagulu awanise ne banne bali mu bendova webale bebi amagulu gaago teka mu bbanga Kakooza ye nga yagenze dda muganda wange Kakooza towumula mirembe kubanga the nyampianizi bakusaanyizaawo kyemaliriza nakyo ku nsonga eyo Lawrence Kakooza mwamuse poliisi mwebuzaabuza ne babawa ssente mutugenda kugulawo tunoonyereze muli mu kutamatama twetaaga justice ku bulamu bwa Lawrence Kakooza njagala okulabula abantu abasirise abali mu mission eno mwenna wallahi ya Mungu tugenda kubanoonyako mujja kutegeera ensi video etandise etya sharing a message how mbadde Kakooza